ssomero lya St George High School Kasengejje mu Wakiso libadde Ssanyu jjereere oluvannyuma lw'omuyizi waabwe Kayira Dennis ate okumalayo obubonero bwonna. Kayira Dennis ono abadde asikola essomo erya PEM yatandikira mu ssomero lino okuva mu siniya esooka era obuwanguzi bwe abuteeka ku Katonda n'abasomesa be ababadde bamubumbirira ebbanga lyonna. Nafunye 2020 kyebaliza mukama mbadde nkola PEM as a combination. Tuuse okwebaza eri abasomesa baffe babaddewo ku baffe, neneebaza abazadde abayimiddwa mu naffe, neneebaza Katonda kubanga tatwabulidde buli mbeera yonna. Neebaza mukama Katonda yannyambye okuyita obulungi ebigezo byange bya siniya 6 era nga nafunye points 18 mu PEM. Neebaza abasomesa bange naddala abasayansi abannyambye ennyo okuyita obulungi. Nyakayonga Edmond ono nga yatwala ebyensoma mu ssomero lino agamba nti omuyizi ono abadde wanjawulo ebbanga lyonna nga mukozi ate nga ne basomesa banne saako bakama be babadde bafaayo nnyo ku nsoma y'abayizi bonna. Bannange tuli basanyufu nnyo ffe abasomesa ba St George kubanga Katonda akitugemulidde. Tulina Kayira waffe wano afunye points 20. Ffenna nga tulaba wano tuli basanyufu nnyo era essanyu lya mwokya wagonja. Bannange mujje tukyaganye, mujje tusanyukire wamu. Ffenna abayizi abali eyo mwenna tuno wano tuzze tubalage 20 bye tulina n'abalala bangi abagenda ku gavumenti enkya kiggwa.